Mwendi abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero yeze Hadija Kigozi ndi ne sister wange ono tunyumye Queen w'abanyankole nange yanfudde munyankole nnyo okuva obufiyasitosika nnyo kamera eno Queen w'abanyankole nange afudde smart olunaku olwaleero Haja Pheobe webale muweesa kitiibwa. Amina. Yagwa mu ku bantu ababuulirira Pheobe nga bamutwala ku social media okwencharge mbu asonda omukolo. Yali tasonda mukolo, yali asonda za kutuliisa. Kati tugenda kulya. Mazima. Okay. Omwami we yayiguze ebintu era agenze mu Okwanjula. Okitegeera. Koza kubali ku HK Media. Abali ku HK Media bane mbadde mbakyaye muli mutya. Wazirabye comment. Nazirabye kabanga budget gato kyajja. Ne tubagalanye tugenze wa Pheobe. Tulabise tutya baddiya. Bana tulabise bulungi. Tulabise bulungi okukamala. Njo kufa bupi. Twambadde mishana nati mna abanyankole batuwasa. Ate tukoso kwatudulire. Abana Uganda koso kwatudulire. Ate badulidde ntyo. Munange gu mysteries yatwewangulye katuyina okwakali ekitiibwa. Okitegeera. Okay, Aja twabale kunyuma. Ani akwambaza Aja ati? Neyambaza. Wow. I love the way you dress. Naye jacho yagala purple ne green. Cheka ze colors ezisinga. Ne pink. Ne pink yenye. Aja tsoko nebazo kwambala obulungi. Oyumye nnyo. Singo yambala otyo. Onyumye nnyo kati gwe mulindi gwakubiriwe twali eri ku ngandi bulala. Ku awards social media. Ngokyuse. Tokyatwambalira buli obugundi buli obwabasezi. Naye Haja ati nkwagaliza omukolo omulungi ogwa Pheobe. Bane Pheobe twagaliza obufumbo obulungi. Munange Pheobe va ku bano basenga ba ku mitimbagano bakugamba omusajja olukunyiza ngogoba. Omusajja akuwasiza tukulaba. Musajja yakwanjudde. Bakita batya? Akujje mugundi. Yakujje mu bangi. Fugasigwa wasizza. So mwami wo mugwe kitiibwa. Bera mchala mukaka mubera n'empisa bera muguminkiriza ofumbo bulimu okusonyiwagana mulimu okusabirigana nze bune kyenkusabira ofumbo bukwasa mukama bera mukaka mu mwami mu ekitiibwa tawulize bano basenga bali mitimbagano bana batalina bafumbo abo beba kafulu mukono n'obufumbo okitegeera nako amagezi agataliyo ndio omusajja olukunyiza ng'omugoba ng'omugoba yakuwasa ngoya muwasa omusajja olukunyiza ng'ogobwembwa kino okubeera bwe tugumira muli kituufu ati bubaka ki obulala bw'olina eri Pheobe ng'ogyeko okugumiikiriza anti mugambi atye Katonda abeere mukyala nga wabbawo ekitiibwa pozi nze kyenina olwaleero eri muganange Pheobe Hajati social media neyina pressure gyetuteekako naddala mu relationships zaffe ku bulamu bwaffe Pheobe kola ekikusanyusa ekivudde ku mutima gwo tokolera bantu kola ekintu ekikuvudde ku mutima gwo okitegedde olw'okuba olaba Rema bamukoledde pati olw'okuba olaba gw'oli bwoti otandika olaba gumisiri zaali bwati ne Hajati otandika okugwirana ebigwo mukwano nze kyenkusabira ekintu kimu Katonda akujoleze mu bufumbo bwonna ye social media tekuvuga speed ayinza okwagala ogendako e Dubai ola ennyonyi weekurashinga era munanga tenga bitu okwata mpola birungi biri mu maaso naffe bye tulina sebo tubikoleredde bba kale abalungi katweyongereyo olunaku olwaleero tugenda kuba tubatusako omukolo gwonna nga ndi ne sister wange ono Dr. Cool Charagu Mysteries nali ngenda kutta mu pressure wali ogenda kunzita okitegeera ate nga nti musito bana kutula bayeza HK Media Hadija Kigozi tugenda mukolo olunaku olwaleero nekanekanye ennyo nnyumya okufa obufi temuyina kye muŋŋamba tonkwata ngatto kubanga okimanyisize ngenderamu
Njagala okwebaza nnyo aba Paula Kids and More banaye mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nti ndabika bulungi. Aba Platinum Wellness Spa, aba Natural Hub, mwena mbwebaza nnyo banaye abateekamu omusaayi okulaba nti shene etambulira ddala bulungi nnyo. Neyanza nnyo bakwano beerako lindirira.